gwe kuba olukiiko olwono lugaani gwe tulabe nti mulimu ebyana n'abaana. Okitegera kati tulabe nti poliisi oba ebyokwerinda gundi ogaana gundi olina akola kubanga ffenna tulondeddwa kuki ku olwo awe nali kyagadde baba pulezidenti banna buli omu akola procession ye gwegende Kololo gwegende Katwe gwegende Masaka gwegende Jingi tugambe nti owe Masaka bamugaanyi owe Najjanankumbi bamukiriza akakiiko k'ebyokulonda kikafaananya katya nani katika akakiiko k'ebyokulonda gweyagala kafaananya nti akamazima n'obwenkanya kati ate amazima n'obwenkanya oyagala gafaanana gatya Kyagulanyi aba atya nateeweza mikono ate ye yaani okusinziira ku yakwata kyakubiri mu kalulu akawedde kati ku luno oluusi yabadde complacent n'atakola ki n'atafaayo okusinziira ku bo tosobola kugamba nti nno kijja kitya neebuuza nina okwebuuza kijja kitya nti emikono oli omula talina kuba nagyo mubano bonna tugeze bali 10 tewali alina kubamu na mikono gyo gyolina gifaanagana kati ayinza okuba yaleese ng'oli yawadde Katumba oye n'awa ne Kyagulanyi kakati awo ngambira nti singa bwe tuzuula nga eyawadde Ssuuna yawadde ne Mukalazi munaaba basazeemu tosobola kugamba nti nno tuteekeko nti mulonde Kalulu gusigale ku Mukalazi maybe oyinza okusanga kati ate si ensonga ng'emikono gy'abalimi okuweza oba si ekyo ng'emikono egiriko abantu abasayini nga tebalonda osobola okukola ensobi ng'eyo nga gwe agenda okuvuganya Kalulu kati awo nange kyembuza obuzibu buli luddawa but for the starters omuntu yeetaaga emikono emekera kuvaawo nawa ayina okwetaaga emikono okuva mu disitulikiti 98 si disitulikiti zonna ez'eggwanga ziri disitulikiti 46 actually kati zigenda kufuuka disitulikiti 152 ndowooza mwaka guli ogujja baddeko oba 6 oba 4 kati mwezi 146 olina okubeerako ne disitulikiti 98 gy'emikono mmeka naye buli disitulikiti ng'ogyayo emikono 10 so mikono nga 108 kati emikono 108 Bakyagulanyi waliwo bagamba nti baleeta awamu webabasaba 10 nga baleetawo 12,000 kisobola okudisqualifyingisa ate Mwami Museveni yaleese miliyoni 2.3 gye batugambye nti batikudde loole y'emikono Munyagwa era batikula loole y'emikono miliyoni 2 kati tweyongereyo balonzi bonna yabamalayo ekintu kino okubanga Kyagulanyi tubadde tumusuubira okuba nti yeteeseteese n'ekyemikono kyekintu kye tutasuubira musumbuwa nti twegenda kwetaagisa nti poliisi yatulemeseza okunoonya emikono ba gavumenti olowooza era eyinza kubanga yabaddewa bifo nga tetunasonga muno ba muno bakati nze nkulaze sayidi eyange niŋŋamba maybe akakiiko k'ebyokulonda kayinza oba ke kakozeemu ensobi nga kagala frustratinga Kyagulanyi oba si ekyo nga Kyagulanyi ng'omuntu eyalemeddwa kati obunafu buyinza kubeerawo byombi bibiri bisobola okubeera ebituufu naye ate ekyo Kyagulanyi okulemwa sikiteerawo nnyo 10 kati kiiko k'ebyokulonda busa 10 nti sisobola kugamba nti n'omusajja ayagala entebe wa pulezidenti atuuka okubeera bw'atyo ng'ali aganaga mu courts nti ayinza okubeera bw'atyo n'atalemwa kuzuula mikono gyetaagisa oba kabadde kakodyo okimanyi nti katusooka tunula ekintu kino Kyagulanyi akifuniramu wa nti okimanyi nti okusunsulwa kwa Kyagulanyi kwogeddwako kebe mu rediyo esembayo ez'omukyalo eyo nti buli muntu Kyagulanyi emikono gigaanye naye buli w'owulira aboogera bakyogera on a positive way ku sayidi eya Kyagulanyi nga bakisa akakiiko k'ebyokulonda nti akakiiko k'ebyokulonda muve mu kuzannya games Kyagulanyi abulwa ate emikono kati ekyo Kyagulanyi ne kimusitula nti okunominatingibwa kwe
nekujjamu ebbugumu. Exactly. Nekujjamu kuzeemu nnyo ebbugumu olw'ekintu ekyo. Kakati kyogamba akakiiko k'ebyokulonda kamuzannyira nedda kati bwetukwata bwetukonsideringa ebyako nga byebituufu ye kenyini ayinza oba nga yezannyira geemu ng'ani yagezannyira Kyagulanyi ate nga gyezannyira atya nga wano baatugamba nti emikono egibadde ne bagamba 1,000 babadde bawaawo 2,000 baleme kuddamu kwekwasa kintu kyonna. Oli najja n'akugamba owakakiiko k'ebyokulonda nti mulimu abaateekamu emikono sigambye nti nga bageneralizinga bali bageneralizinga tebagamba Kyagulanyi oba muntu yenna sayidi zonna nga bagamba nti mulimu abateekamu n'abatanatuuka kulonda. Okitegedde kati abo babadde babakolaki babajjamu kati n'Abakyagulanyi oba oli awo mwabu abamu nga baawa abalala olw'excitement oli yagamba nosayininga busayinizi nini nambayo abamu bazikola nini zaabwe abamu bazikolamu ensobi oyinza okwagala okupakuka nini yo n'ogikolamu ki bagenda ogiteeka mu kompyuta nga teyita. Okitegeera kati ebyo byonna factors ziri awo tosobola kumanyako nti nneeno yabadde bweti yalemesezza gundi ne gundi okukola bweti. Okitegeera kati ezo zonna ze zaabiriddeko mwami Kyagulanyi obutabeeza mikono ku mikono nga disitulikiti 36 balambise disitulikiti 36 tezaamuwadde nga mulimu n'egyewaabwe gyava Egomba abaana b'okukyalo tebamuwadde tebamwagala kubeera pulezidenti. Kakati abaana b'okukyalo tubeera tubagamba naye abantu tebagamba nti gyova omuganga obagamba omulanzi talanga waabwe kati Kyagulanyi Egomba bamumye emikono naye whatever the case kati ku kyalo nagenda okumba bamwanyira nze abafamily basinga obutatwagala abantu kati abafamily ab'Egomba tebagala Kyagulanyi yaleka abavumye naye kuli emiyembe gyabwe yalwana nnyo obaoliawo mu buto nga kati abasajja abandi mulonze yabakubakuba nnyo mu buto kati whatever the case kino kintu kirina we kikoseza Kyagulanyi kuba nze nkulaze wayinza oba nga akifuniramu kirina we kyamutaataaganyirizzaamu wonna yatuuse ku paniki n'ayita abantu nga takyasobola kuddayo disitulikiti n'addamu n'abayita buyisi ku kitebe. Abantu baze ku kitebe nedda se baze ku kitebe abo ba Kampala abamu balinnyina zibbaasi abantu nga balina omukwano balinnyina ebbaasi SG Lubongoya yagambye nti abamu balinnyina ebbaasi nga bamu bakyalina mu kkuba bavayo simanyi Kabeera Byongo simanyi apadde simanyi biki nga bakyajja ate nga emikono giweze naye agamba mukoma mukoma gwe nga balaze omukwano mukwano kibase mwasooka ogwo mukwano ki ogwo kuwegayirira kati maybe lwaki mwasooka ne bumugumpa eri kati bwengatta byonna kubanga kati baadde bagatta nti ayinako 8 disitulikiti 8 nga ziri full kati endala 10 mekazi I mean baadde kati nga bulayo 36 nga ziganye n'amala n'aziweza mu nnaku 2 lumu akakiiko k'ebyokulonda lumu akakiiko k'ebyokulonda kati bano abanuupu kyebasinga okwesibako nti bo baafunayo kamulingiza mu ndoomo akaba bagulizaako saidi ki mu kakiiko nti kale bateeka oba balinayo mbego baani mu bufunze n'okwegamba eyina mbega mu kakiiko k'ebyokulonda yababagulizaako nti bannaye muli eno muyinza obutagenda ku baloti kisoboka ate kati oba emikono togiwezeza ku baloti ogenderako ki otuuka eri ku nomination nga bagamba sena emikono tebagiweza nati wulira mbadde nkyakubuliza nti ne bagamba be basooka obiteekayo nga n'akakiiko k'ebyokulonda tekanakola ki
ne bagamba twafunya okubbibwako nti emikono gyaffe bagamba tegyaweze ne bayipostinga nga ne baluwa okuva mu kakiiko k'ebyokulonda tennajja ebbaluwa bano bayifuna sanga 9 byatandika okusasana sanga 9 naye ebbaluwa yajja saa 12 okuva mu kakiiko k'ebyokulonda ndowooza nga bamaze okulaba nga mpawo magombe gakola ki nejja ne bagamba sebo ekitiibwa Kyagulanyi gundi tiwaweza mikono saa 10 naye nga bano babifulumizza dda kusaba mmeka 9 kakati kyembuuza byaliwo ku Lwokutaano kati ate Munyagwa yagamba yagifuna n'ebbaluwa saa 6 eva mu kakiiko k'ebyokulonda ng'egamba nti n'emikono naye tegyaweze ye bagamba ate ye alina 8 gokka Munyagwa disitulikiti 4 Munyagwa yesiwakana 8 yagabbyeku yagajjeewa ate kati abantu mu Uganda muli miliyoni 46 Tegama ayinza okuwezaayo abantu 10 amusemba ku president. Daba nno ne miliyoni ejja kuwera. Bwana Katumba we yabaweza. Ne miliyoni ejja kuwera. Ngewagira. Munyagwa. Fana tuli bakko ni mme. Naye gwe okimanyi. Nti NUP kati mumundi gwa kubiri. In fact buli ogwasooka NUP bwe yawandise ekibiina kyayo twala akachokero konna nga bagobamuko. Abagoba abantu abali mwalimu ebyokukyusa kati NUP eva nti inayo bambega abagibiddeko twandi abeera nga abamu bakwatibwa wano uyegera ati konkona so kati kitegeeza watya tutebereza butebereza we are not so sure watya nti baluwa agifunye ku Monday nga nomination ya Lwakubiri namugambo wa imikono tewagifuna Chogamba taddamu ko tebamuwa mukisa ku ngana. Kati kugenda jijja wa mangu abo. Ate kati yajifunye mu lunaku lumu. Kati yajifunye mu lunaku lumu naye prior to the day. Baluwa yagifuna Friday. No kyengamba. Nominations bezigwa tebaddamu kukkiriza muntu kwetereza. Ate nomination bakunominate nzogenda kubeerako ku gondi. Nomination babanga aba confirming na najja. Osegende awamba okukola nti kati nga olaba wano bile kavule osegende bwovaawo kyungire bagambye nti mwali Museveni yolovaawo Lwokubiri naye anominatingibwa Lwakubiri Lwakubiri naye yolovaawo birango bivuga Lwokubiri nga lugenda nyuma ate lugenda kunyuma lutya naawe Olwokubiri oluva mwami Museveni okuvaayo agenda Kololo waliyo ne balanze dda mawulire wonna wali abayimbi okulya n'okomba essowaani byonna gyebiri kulya tugende ffenna Kololo Bakamiri bonna tugende Kololo twanirize pulezidenti amaze okunominatingibwa tumwesunga okubeera ku baluti 226 nowe Kavule naye yagambye Kololo enjija nyina kuze mwezi meka 24 ku Lwokubiri naye ate ye naye agamba nange oluvaawo katwe na Tete mu ghetto naye ng'olaba banaamukkiriza lwaki baba tebamukkiriza ebbaluwa yazibalaze nti yazifuna ayinza abeera ku mukolo lunaku tajja kufuna lunaku omuna president lwaki abatalufunanga mwena muli ba presidential candidates wananti oba otaataganya enteekateeka za president kati ate nonabeera mu kalibaye bwa president bagambye ng'olumala okunominatingibwa motoka bazibawadde ndowooza ng'amaze okulangirira nawudde zaatuuse emmotoka z'abapresident buli agiraba ku motoka yo n'abasirikale kati lwaki ogamba nti nno ono tajja kukkirizibwa nono ono akkirizibwe ate bwekiba bw'ogenda ku extreme yadde siri nnyo mu ebyo kiba kyetaagisa buli alondeddwa banominatingiddwa ku olwo bange ennaku z'omwezi 23 wani nominatingiddwa ba president nga 4 ku lunaku buli omu n'agamba nange ku olwo
nange kuwolubana ngekigendererwa gwe kuba olukiiko olwono lugaanibwe tulabe nti mulimu ebyana n'abaana okitegeera kati tulabe nti poliisi oba ebyokwerinda gundi ogaana gundi olina akola kubanga ffenna tulondeddwa kuki kwolwo awo wenandikyagadde baba pulezidenti bana buli omu akola procession ye gwegende Kololo gwegende Katwe gwegende Masaka gwegende Jingi tugambe nti owe Masaka bamugaanyi owe Najjanankumbi bamukiriza owe Najjanankumbi olwaki owe Masaka agaaniddwa gwe Najjanankumbi n'okola gwe lwaki owe system olangiri okiriziddwa owe Najjera n'agaanibwa kati awo ebyokwerinda banatwetera okwakuliza waabwe nti ono yagaaniddwa bw'ati ne bw'ati bw'ensonga lwaki bw'oti ne bw'ati nti ono weego lyakoleddwa bw'ati lw'ensonga bw'eti ne bw'eti ne bw'eti ne bw'eti